nze nsaba bekikwatako naddala gavumenti abantu bonna abeefula nti beenyalemu nga bakoze obugurupu bwe buti obw'ekiyaayi obwo bwetaaga okusooka okulasinga tulyoke tugende ku bulala bibetaaga kubanga kati omuntu alemera atya mu Lubigi n'aleeta n'ekifaananyi kya president n'aleeta ekya MK n'aleeta ekya General Raiso n'abitimba mu lutobazi nga bw'azimba omuntu akwata atya ekifaananyi ekya president Museveni n'akiteeka ku number plate mu maaso n'emabega lwakuba kati bambi bwe twabyogerako ne tugamba Brigadier Damuli byagenda biggwawo naziba number plate nagivuga emmotoka okumala omwaka mulamba nga teryamukutte kati gwe kenyini akwasisa amateeka oba otya president Yoweri Museveni okukwata ku mmotoka eriko ekifaananyi kye eriyo ebintu nze ndowooza obukundi buno senga tusooka ne tujjawo obwo bweyito bw'enyaleemu obukola effujjo gwe toyinza kubeera ng'oli mu gavumenti n'ogamba nti kale akakundi katuyambako okutumalirawo bano baani nedda era waliwo wenawulidde ekibulya waliwo ke bayita Al-Qaeda era waliwo n'omwana gwe basse nga bagamba nti yagaana okubeegattako omanyi kati omanyi kisuubiza eri omuntu avuga emmotoka nga ataddeko Al-Qaeda nga ataddeko Bin Laden nga ataddeko ebintu bwe nga ataddeko ekifaananyi kati nze ndowooza nti era bwe nva wano ngenda kwogera n'ebikikwatako kubanga kati akagurupu kabeera kati awo nga kagamba Al-Qaeda tukalinda kakwata ddi ka Al-Qaeda ate njagala kubuuza ne mutabani wange magambo mbuka kali wali ku CID headquarters we kakampinga oba niya ebintu bwe bityo omanye ekintu ogenda okireka olala nekikuviiramu obuzibu ndengera kusaba ba security baleme kukkiriza obukundi buno nti buyina kye bubayambako tulina obujjawo ate nze nsaba tobeera mu ntebe gye bakuwa ng'oli mutiitiizi ng'ogamba kati we nakwata ku gundi General Raiso anaagamba ati kati we nakola bwe kiti president agenda kuŋŋamba ki gwe kola omulimu gwo president waba asobola kukubira gavumenti naye oyo omuntu lwaki wamukutte oba General Raiso akubire mufo ky'okubeera mu ntebe nga togituddeemu oli awo okuuma ntebe nze entebe yange saagala egende munnange nze bino sibikwatako nange nsanyuse nnyo kubanga onkyalidde njagala yakozesa omukisa guno okusaasira abaviiriddwako abantu baabwe Katonda yawa era yajjawo ate njagala okusaasira n'abalwadde abali ku ndiri njagala okuwa Katonda awa amaanyi abajjanjabi n'abasawo kubanga abantu bano basooka then n'okwebalizaako abafunye ebirungi bulungi okuva lwe twakoma okulabagana Katonda bibakuumireko tweyanziza gatobo omulungi yoyo muwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu era mu mbeera eyo neeyo tujja kwekoonayoko bwe batunuulira naddala abavubuka afande omwaka gukutambulidde gutya gwe 2024 omwaka 2024 obuzibu obusingire ddala okugubeeramu by'ebikolwa eby'effujjo naye ku luno ekirungi nti guno omwaka tegubaddemu bikolwa eby'effujjo eby'ebyobufuzi katugambe zolaali ez'okufoosinga biki wadde kaalimuuko naye kaali katono era njagala okwebaza abannabyabufuzi bonna abeekuba mu kifuba ne balaba nti eggwanga lirina okutambula okutuuka lwe tunaagenda mu ebyo ebyobululu tekibadde kibi ku by'ebyobufuzi naye ku ludda olulala omwaka tegubadde mulungi nnyo ku ludda lwaffe ng'aba security kubanga ebikolwa eby'effujjo naddala ku kikwata ku njaga nze ndaba nti enjaga yeeyongedde okusingako bwebadde era kati kizibu nnyo kubanga enjaga eno kirabika tetugitadde mu maanyi era nze kulowooza kwange mba ndowooza nti guno omwaka Katonda bw'atuyamba ne tugumalako nze mbadde ndowooza nti omwaka ogujja twanditaddewo ndowooza kkooti ez'enjawulo
oba nga zi tribunals nga zitryinga abaana naye ate tuleme gamba abaana bokka n'abakulu eriyo abantu abakulu nabo nga banywa enjaga nabo ne beekola ebitaliiyo kwegamba enjaga ereetera ddala obuzibu bw'amaanyi bisingira ddala okuleeta effujjo ereesa obutemu kubanga omuntu bw'aginywa afuuka ekirala omuntu nabadde njogerako ne ngamba nti omuntu bw'anywa enjaga yeerabira bw'alaba omwana we aba tategeera nti mwana we bw'alaba senga we bw'alaba jjajja we bw'alaba nnyina alina engeri gy'abalabamu ekirala bw'alaba omukadde amulaba ng'omuwala omuto kati ate ebika bingi ebiyingidde kubanga nze enjaga gye nasinze okwewuunya nagiwulira nga ndi ku Beat FM gye nawulirira nti eriyo enjaga gye bayita ice nti enjaga eyo gye bayita ice nti bagizinga mu foiro ne bakoleeza eno wansi oba ne banuusa oba ne banywa nti eyo mbi nnyo 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 ekukaza wena n'ofuuka mukalu mpaka lwogwa wali n'ofa naye bagamba nti Banigeria be bagireeta nzendo eyingira wano yayingira mu Uganda tekoleddwa wano naye bagireeta Buleesi bajja kuyiga buyizo gikola kati omwaka gubadde mubi nnyo mu ebyo era nze ndowoozaamu wadde tulina n'ekizibu ky'omwenge naye obubenje obusinga buvako kuba kati enjaga enywebwa buli wantu kuba kati olaba Sisa bagamba mbu Sisa bamuwera naye nze sirowooza nti bamuwera abantu bakyamulina mu mabaala nze newunya bamuwerawa kati nze ndowooza nti bakwasisa amateeka n'ensaba abalamuzi kubanga abantu bano batwalibwa mu makooti naye buli lwe batwalibwa mu makooti nze ndowooza kirabika palamenti teyisanga ekitukwata ku njaga n'okuwa ebibonerezo eby'amaanyi kati nze kyenva ndowooza nti weetaagawo kooti ez'enjawulo eziwozesa abo abantu be bakwata nga balina enjaga kubanga enjaga bagamba be bagikwata mbu ate ababakutte mbu ennaku bbiri enjaga eba tekyalabika exhibit eba teriiwo oba baba bagitunze simanyi bweba teriiwo omuntu bagenda omutwala mu kooti nga tewali exhibit yonna nga bamuta kati oluusi abalamuzi n'otabanenya naye nga nze nandisabye abalamuzi ndowooza wabeerewo n'etteeka nti omuntu yenna omunywi w'enjaga tebamuwa bbeiro ndowooza waaviirayo ajja kuba ayize omwaka bwe guto bwe guweddeko mpozi omwaka era abantu beeyongeddeko okukola kuba kati bagamba nti balinga bagamba 39 oba % bakolerera ekidda kyonka muzeeyi nga bw'ayogera naye kakati bagamba nti abantu beeyongeddeko baseetuse abantu batandise okukola ekizibu ekiriwo kyekyobubbi era nsaba omwaka guno ogugenda okutandika ekintu kino tulabe engeri gye tukikyusa nali nsaba meetings ezo eza security leaders security committees ne ba leaders mu bitundu okutandikira ddala ku kyalo okutuukira ddala ku district okutuula mu meeting okumalawo obubbi buno kubanga ebintu byonna ebigabiddwa ate babibba babba ente naye ng'ate ente yonna gye bagibba eriyo obukulembeze kwegamba omwaka bwe guto bwe gubadde njagala okuzaayoko ku nsonga eno ey'enjaga kuba ndabanga ennaku zino waliwo n'ebitundu bingi bannayuganda bebogerako nga beebuuza oba ddala eggwanga lirimu obukulembeze oba nedda nti ennaku zino owulira nti bano b'e Makindye bano b'e Kawempe bano b'e Nateete bano baawa Bukundi nga mwebuli naye bw'oba obugenzeemu bulungi ojja kusanga abavubuka abasinga nga kibasinga okozesa njaga tugambe nti abeekwerinda bino tebabiraba waliwo obugayaavu waliwo eddembe lino lye tututte naffe abasecurity ne tukkiriza kubanga omuntu bw'obanga omukutte ng'anywa enjaga nze sirowooza nti wabaawo eddembe ly'oba omenye naye obukodyo bw'okugamba bw'okuleeta obujulizi obulaga nti ddala nti ono bamukutte n'enjaga oba bamusanze ng'anywa enjaga kiki kyalimu obuzibu kati abasecurity endoza balabanga kubanga babakwata abantu ennaku 2 baba bavuddeyo nga bakomyewo wabula kyensaba poliisi bano abantu tebandifunye bondi nga tebanabagenda mu kooti bagende mu kooti ebali mandinge mu kifo ky'okubateera ku poliisi naye
abasecurity babimanyi naye era nakyo kya buswavu okubanga waliyo obukundi nti kano kekawempe kano kebwayise wano tokirizibwa wano toyita. Nze ndowooza omwaka ogujja naddala okutandikira ddala kati kubanga mu Christmas bibeera bingi nnyo ebyo n'olusooka. Nze ndowooza tulina okutandikirawo tulina okusala amagezi nga biri bye ŋŋambye kutuula poliisi n'omuntu wa bulijjo okutuula okulaba ebintu bino bwe biggwawo. Ogenze n'oyogera nti okukola kweyongedde naye abamu balowooza nti obukundi buno bwonna okujja nti nsonga ya bbula lya mirimu nsonga y'abavubuka kubanga basinga basomye nti naye tewali mirimu gye bayinza kubanga benyigiramu. So ensonga lwaki nti tutandise okulaba abantu nga oba abavubuka kisubi nze saagalya ddala muntu agamba nti ebikolwa ebiriwo kati n'enjaga olw'okubanga bbula lya mirimu kyokka ng'okimanyi nti enjaga etandikira mu masomero eyo eriyo ebbula ly'emirimu kubanga baaza n'omugaati okulaba baddala tebataddeemu kokeyini ebyo. Kati kino ekigambo ky'enjaga si bbula lya mirimu kubanga enjaga yagenda okujja nga tewannabeerawo ebyo kye bayita ebbula ly'emirimu nga tewannabeerawo bonna basome kubanga nze ebbanga lye mmaze ku rediyo nga njogerera enjaga wali tebannaba kuteekawo na UPE nkugamba ebbula ly'emirimu dize nga bavubuka beeyongedde ate nga yo omukulembeze yakirabirawo n'atandika okubanga ayita ba investor bajje wano tufune amafactory kubanga bw'olaba abantu abakeera ku makya okutambula nga bagenda mu factory abamu nga badde eno olaba bangi. Kati senga factory zeeyongera abantu bano bajja kubeera n'emirimu naye enjaga tulina ogirwanyisa oba waliwo ebbula ly'emirimu oba tewali. Tulina okulwanyisa ebikolwa bino tulyoke tuyingire mu ekyo oluvannyuma ekigamba nti ebbula ly'emirimu naye tekitegeeza nti ebbula ly'emirimu kyekireese ekyo kubanga bano betugamba abakola tewali abawadde emirimu tikati nti okolerera ekida kyonka tikigenze kati kikendeeramu tewali akedde ku makya n'abawa mirimu okujja ku mpozi kati nga bw'onoogamba nti waliwo emyuga waliwo PDM waliwo ki ate egundi eno PDM eri wonna oba mu Kampala abakola chapati abakola obuli mulimu bonna PDM bagigwamu butereevu si bbula lya mirimu. Era abantu nze nandisabye n'abakulembeze bonna baleme kulembeza ekigambo ekigamba nti ekireese buno obuzibu bbula lya mirimu. Mpozi nze ate kyendaba ekiyinza okuba nga kireese bino n'ebyobufuzi kubanga abantu bali mu byabufuzi tebakola bakeera ku makya nga babala byabufuzi mwakati olabira kati nga bwe twafiirwa muwala waffe ekisolo n'olaba nga bavuddewo okwesimbawo kumpi 30 bonna naye ng'ate ebulayo mwaka gumu tugende mu kalulu tugende mu 2026 kulonda kwa bonna naye nga 30 nga bavuddeyo okwesimba ku kifo kimu. Ebyobufuzi nabyo bireese obuzibu abantu bw'olinnya bodaboda byabufuzi bw'olinnya ki byabufuzi. Nze njukira bwe bayogerera emmeeri kani imagine abantu tebaakola okumala kumpi ebbanga lya myezi 6 nga boogerera mmeeri ebyokulwanyisa Mombasa egenda okuba wano okujja ku gavumenti kati abantu ne babeera ku ekyo n'owulya ne ku zi radio nga bakkiriza abantu okukyaza abantu okwogerera emmeeri eri bulindaala. Nze nina omubaka kati yagenda neyesimbawo ndoza bamuletera n'okufuna akalulu yalinga ku bukedde yali annyonnyola emmeeri tebeza abantu nga tebakola abantu nga batomera n'okutomera n'amamotoka bali ku radio z'emmotoka bateze oyo mutabani wange yalinga akola ku bukedde ayogerera mmeeri ng'ajogerera n'olowooza nti yaliyo mu kugikola. Ebbanga eryo nalina abavubuka tebaakola nga balinda okuluutinga ng'emmeeri ekubye kati ebyobufuzi ate nze nandisabye nammwe abazi radio omuntu bwe mulaba nga kugamba okkiriza otya ebibukedde bagamba mbu ya gavumenti okkiriza otya omuntu nze simanyi naye okkiriza otya omuntu okujja okutuula nga oli babayita bakya bemudi
oyo atuula waggulu omukulu akulira gwobeera otya mu ntebe eyo ng'okkiriza omukozi wo okulimba bannayuganda okuteekawo ekintu ekigenda okugjako gavumenti etwala bukedde nti bagenda gikuba oli n'atuula ng'alina puroguramu ya 2 hours buli lunaku ayogerera kakati nebuuza kati eyo puroguramu bagiwa kati ani ayogere emmeri yaggwamu amaanyi emmeri yasinkinga emmeri yalagawo naye okimanyi abaana ba bodaboda bonna nga beesunga sigamba ababodaboda bonna naye ngamba bwewatuulangako nga kyebanyumya yeerabira n'omusaabaze wawaaviirako kati ebintu bwe bityo tulina okubirwanyisa teekawo puroguramu ezisomesa abavubuka va ku mmeeri ekitaliiyo ekyobulimba afande obukundi buno buyinza kulwa butya kubanga kirungi oyogere ku kigambo ky'ebyobufuzi ffe abamu abalabira eno bannayuganda abamu bawulira bagamba nti era byabufuzi byebiremesezaawo byebireese abaana bano abatandikawo obukundi buno bwe tulaba mu bitundu ebyenjawulo ogenda n'owulira nti kali kasubscribinga ku NRM n'owulira nti kali kasubscribinga ku NUP Wakyagulanyi ebintu ebifaanana bwe bityo era nze nsaba ate ne weesanga nti ebikolobero bisibukomu kituufu era nze nsaba so ki ekyokukola nze nsaba bekikwatako naddala gavumenti abantu bonna bonna abeefuula nti beenyalemu nga bakoze obugurupu bwe buti obw'ekiyaayi obwo bwe bwetaaga okusooka okulasinga tuleke tugende ku bulala bibetaaga kubanga kati omuntu alemera atya mu Lubigi n'aleeta n'ekifaananyi kya pulezidenti n'aleeta ekya MK n'aleeta ekya General Loiso n'abitimba mu lutobazi nga bw'azimba omuntu akwata atya ekifaananyi ekya pulezidenti Museveni n'akiteeka ku namba plate mu maaso n'emabega lwakuba kati bambi bwe twabyogerako ne tugamba Brigadier Damuli byagenda biggwawo n'aziba namba plate n'agivuga emmotoka okumala omwaka mulamba nga teri amukutte kati gwe kenyini akwasisa amateeka oba otya pulezidenti Yoweri Museveni okukwata ku mmotoka eriko ekifaananyi kye eriyo ebintu nze ndowooza obukundi buno senga tusooka ne tujjawo obwo bweyito bw'enyaleemu obukola effujjo gwe toyinza kubeera ng'oli mu gavumenti n'ogamba nti kale akakundi katuyambako okutumalirawo bano baani nedda era waliwo wenawulidde ekibulya waliwo ke bayita Al-Qaeda era waliwo n'omwana gwe basse nga bagamba nti yagaana okubeegattako omanyi kati omanyi kisuubiza eri omuntu avuga emmotoka ng'ataddeko Al-Qaeda ng'ataddeko Bin Laden ng'ataddeko ebintu bwe ng'ataddeko ekifaananyi kati nze ndowooza nti era bwe nva wano ngenda kwogera n'ebikikwatako kubanga kati akagurupu kabeera kati awo nga kagamba Al-Qaeda tukalinda kakwata ddi ka Al-Qaeda ate njagala kubuuza ne mutabani wange magambo kali wali ku CID headquarters we kakampinga oba niya ebintu bwe bityo omanye ekintu ogenda ekireka olala nekikuviiramu obuzibu nekikuviiramu obuzibu bannayuganda bangi in fact bangi bagamba nti beebuuza oba security weeri oba teriiwo oli neyeerangirira ku TikTok babeerako ku YouTube babeera kumpi buli wamu ndengera kusaba ba security baleme kukkiriza bukundi buno nti buyina kye bubayambako tulina obujjawo ate nze nsaba tobeera mu ntebe gye bakuwa ng'oli mutiitiizi ng'ogamba kati bwe nakwata ku gundi General Loiso anaagamba ati kati bwe nakola bwe kiti pulezidenti agenda kuŋŋamba ki gwe kola omulimu gwo pulezidenti waba asobola kukubira gavumenti naye oyo omuntu lwaki wamukutte oba General Loiso akubire mu kifo ky'okubeera mu ntebe nga togituddeemu oli awo okuuma ntebe nze entebe yange saagala egende munnange nze bino sibikwatako